Byokwerinda binywezeddwa mu bitundu ebyenjawulo ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Ab'ebyokwerinda bateevuunyanga Munyera abeeno naddala abawagizi ba Nuupu beetegekera okukyaza akwatidde ekibiina kyabwe bendera ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agendayo olunaku olwaleero. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi y'abirina. Ab'ebyokwerinda bano abali mu byambalo bya poliisi n'ebyamagye kw'ossa n'abali mu ngoye eza bulijjo bayiriddwa kumpi mu buli kifo ewali akabuga ku luguudo olunene olwa Mityana mu Bende Highway kw'ossa ne mu bifo omukulembeze w'ekibiina ki NUP era akwatidde ekibiina kino bendera kuwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asuubira okukuba olukuŋŋaana lwe. Kabangali za poliisi okuva mu bitundu ebyenjawulo okuli Mityana, Buwama, Kiboga ne Kasanda zirabwako nga zipaakingiddwa mu bitundu ebyenjawulo ku luguudo luno kw'ossa n'emmotoka ez'ekitongole eky'amakomera. Nga mu mbeera eno obaolyawo ab'ebyokwerinda beetegekera obugenyi bwa munnabyabufuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina ki NUP bendera. Kose Mwanjuzi ono nga yamyuka RDC w'Emityana era abakutwala olukiiko lw'ebyokwerinda mu disitulikiti eno bw'abuuziddwa ku mbeera eno ategeeza nti kino bakikoze okusobozesa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okukuba olukuŋŋaana lwe olw'ebyobufuzi mu Mityana nga teri amutaataaganya. Ono asabye abatuuze mu kitundu kino obutatya bagende maaso n'emirimu gyabwe n'abo abaawulirira emirembe mu Robert Kyagulanyi Ssentamu bagende mu kifo ekyateekeddwa gy'anaayogererako gye bali. Njagala kusaba bannamityana bakumme eddembe ate tukolaganire wamu ne security. Balabye deployment si y'amaanyi like any other candidate tulina omuwa protection era nsaba bakolagane ne security eyo ate bakole emirimu gyabwe. Eyo deployment tugiteesewo olw'okuba Bobi Wine atambula n'abaana ab'eggaali bayinza okuggwera mu bintu by'abasuubuzi wano, bayinza okuggwera mu bintu by'abantu ne bakomenkereza ng'ate abasuubuzi baffe badde emabega. Ku CBS FM y'obujjajja James Kaana Ssebuguzi ndi Mityana. Musaza Kyaddondo mu kusooka omukulembeze owa National Unity Platform era akwatidde ekibiina kino bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'abadde ng'ayogerako ne bannamawulire mu maka ge e Magere agambye nti yeetagenda kuva ku mulamwa ogw'okutegeeza ensi amazima. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agambye nti ebizibu ebisinga mu kitundu kya Buganda mwe muli ekibbattaka, ebyobujjanjabi ebitamatiza, enguudo embi n'ebirala era nga bino agenda kutegeeza abantu engeri y'okubivuunukamu. Sawa zino tugenda kutandika Buganda, tugenda kutandika kutalaga Buganda. Twabadde Busoga tuwasanyufu nnyo, abaana b'e Busoga batulaze omukwano mungi nnyo. Right now we are starting Buganda. This is where I come from. Nga tukyali mu ssaza lino Kyaddondo poliisi eremeddeko nti yeesalawo ku beesimbyewo engeri gye balina okutambulamu okutuuka ku bifo ewali enkuŋŋaana zaabwe kale nga si yakutambulira ku biragiro bya muntu yenna yadde ekibiina kyonna. Munnamawulire waffe Lubega Mudashiru Kyewalyanga abaddewo nga poliisi eyogera bino. Poliisi ekalambidde nti tegenda kutambulira ku biragiro bya kibiina ky'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ajjukira nti kyebuvuddeko yakuba olukuŋŋaana lwa bannamawulire ng'amaze enkuŋŋaana ze zaabadde nazo mu bitundu by'e Busoga nga yeemulugunya ku poliisi olw'okumuyisa mu makubo agatali malungi ng'agamba nti gamumalira ebiseera n'atuuka kikeerezi ku laale azaalina okukuba oluusi ekimulemesa n'okukuba laale ebbiri oba essatu mu kitundu waba ayagala okuzikuba. Kakati olunaku olwaleero mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya poliisi Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Rusoke Kituuma agambye nti tebagenda kutambulira ku mateeka ago, bakusigala nga bayisa omukulembeze w'ekibiina kya NUP bwe gye balaba nti ge makubo amatuufu g'alina okuyitamu okutuuka ku laale gy'agenda okuzikuba. Bano bagamba nti kino bakikola olw'ebyokwerinda n'abantu abali mu bitundu eby'ebibuga basobole okusigala nga bakola emirimu gyabwe. Bano bagamba nti omukulembeze ono atambulira n'ekibinja ky'abantu bangi nnyo, oba oliawo bayinza okutaataaganya abantu abali ku mirimu gyabwe mu bibuga, y'ensonga lwaki bamuyisa mu makubo ye gagamba nti si malungi oba gabbali obutamuyisa mu makubo ag'omu bibuga. Ziyina kuba nga zikiriziganyibwako wakati wa organizing committee eya candidate ne security. Then ekirala is that route yalibadde tekubya abantu maziga oba nduulu, kubanga ekirungi oba ogenda ku ground, mulina campaign grounds zemugenda nemukubiramu campaign. Tewaliwo omuntu eyatugambye nti mwampa route embi nenemwa okutuuka gye nalindaga. No,